k'ekibiina ekigatta bannamateeka abasiraamu ki Uganda Muslim Lawyers Association watandikiddwawo ekibiina ekirala ekituumiddwa Young Lawyers Network Association nga kino kirimu bannamateeka abakyasoma n'abo abaakafuluma okutandika okuwolereza abantu. So you need to take note that Uganda Law Society begins governing on lawyers who have enrolled. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mu Kampala nga bakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino Arthur Baliruno ne bategeeza nti batandise ekibiina kino oluvannyuma lw'okuyita mu kunyigirizibwa nga basoma wamu n'abakatandika okukola. Bannamateeka bateekeddwa okufiibwako y'ensonga gye tugamba Law Society ebeere nga esaba Law Council eve mu analog edde mu digital. Emirembe gikyuse, tewali nsonga ku lwaki tukyasimba line. Kubanga balooya bakola mu bifo bingi nnyo, twagala tube ne balooya abateredde, balooya be tuyinza okwesiga, balooya be tuyinza otambula nabo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Tutunuulira eggwanga. Bano bagamba nti bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo okuviira ddala nga basoma okutuuka ku mutendera ogusembayo nga bagamba nti gavumenti erina nnyo kyebayambye. Ate ekyo Young Lawyer okuba nga asasulwa bulungi kyongerako okuba nga emirimu gye ajja kugikola n'obwesimbu aleme kudibaga mirimu gyaki gy'abakirayanti. Wabeerewo emirimu nga ba Young Lawyers baga nti okuva ku mwaka gumu paka ku myaka ng'ebiri ebyo bye batuteerako nti myaka 5 experience tetugifunira mu byenda. Bannamateeka abakyala abali mu kibiina kino okuli Ayebali Rachel, Kiyuba Jenna ne Akampulira Shamimu abakiikiridde bannaabwe bagamba nti bakakibwa omukwano okuva eri bannaabwe abakulu okubawa emirimu. Kya mukisa nnyo nti nze gye nali nkolera munaye banfangako naye ku bakyala abalala bw'ozaala you're not sure nti onaakoma oba omulimu guno ogusangawo ate nga legally oli entitled okusangawo omulimu gwo ate balina n'okusasula ng'oli mu leave. Young Lawyers Network kye tugenda okukola mu eyo ensonga ya harassment oba okukabasanya abakyala is advocacy and taking action. Tugenda kubeera nga tukubagiza abakyala okweyimirirawo. Because we're being sexually harassed and we know very many challenges that the female lawyers face is because some of them are not financially stable. So you're living in Kampala, you are living, you have to pay rent, you have to feed yourself, you have to get transport to go to that law firm that you are working, but you're not being paid enough money. Wabula okusinziira ku munnamateeka Elias Luhimbazi Nalukoola, omu ku bannamateeka abeegattira mu kibiina ekigatta bannamateeka abasiraamu, agamba nti akakiiko akavunaanyizibwa ku kusunsula bannamateeka mu ggwanga aka Uganda Law Council ke kavunaanyizibwa ku nsonga eno. Ekyo gyonna emitendera kati olumu naffe tetusobola kusaba nti giveewo bwe gityo kubanga tusanze nti n'oluvannyuma lw'okusunsulira mu bapuliida wabaayo abafuluma ne bavaayo ate ne babaako ebikolobero bye bakola newankubadde nga baabasengejja.